Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 887 98. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Uganda yattu eno gye mulaba abagezigezi bwe batyo munnange batambulira ku mitwe gyabo bwe balowooza nti baweewe. Era tulaba wano bapasita abagezigezi nga bamaze okubeera nga bakitegeera nti endiga ziba ndiga, bwe batyo basalawo bazisabulire eddala, kye bayita okusabula, okuzikamula paka kuwulira bubi. Bino no Kagame ewe yabigaana. Era munnange wewulirira gano Pastor Bujingo yaleese kye bayita holy soda, soda omutukuvu. Soda omutukuvu gwenywako eccupa emu bweti muganda wange, ojja kulaba Mukama Katonda ng'ali wali waggulu akugamba jangu jangu mwana wange, jangu jangu eri obwakabaka bwa Katonda. Kakati munnange wini byanyima ng'amaze okubeera ng'ategeera bino n'agamba nedda nedda ekimala bannange. Poliisi mwali badde munoonyereza ku Bujingo. Badde manyi Bujingo ye poliisi. Bujingo si ye poliisi. Waliwo n'omukyala bamwita Joyce gambe Pastor Bolingo. Kati Pastor Bolingo ono, Bolingo kitegeeza masanyu oluzayire Bolingo mutema nangaye. Kakati munange wene byanyima agamba nti bannange kino Pastor Bolingo kyaleese ako nze nasemba kukalaba ku Pastor Yiga yaleeta empeta ya mitwalo 10. Empeta ya mitwalo 10 muganda wange, abantu bagula empeta era nga buli lwateekayo empeta akola emiliyoni eziri mu 8. Naye mwe temwerabira muna bimutamanyi. Pastor Bujingo ono bino nno Musumba Yiga yabiŋŋamba omugenzi nti baali bonna ebwayisaawo nga bazanyira ludo bonna ku street saawo ez'ebwayisaawo. Ono Bujingo ne Pastor Yiga naye yateranga kugamba nti Pastor Bujingo yagambanga nti chachi ya Yiga nga yagiyita ssabo, agamba oyo musawo muganda. Kakati muganda wange naye atandise ebyekisawo ekiganda, atandise okwewola ku bukodyo bwa munywanyi. Atandise okubwewola kuba bino byali yukko eri bwayiga byabangayo amazzi kabagasabira buli muno yetwalira akacupa ke. Kakati wetwogerera muganda wange Pastor Yiga alabika abulukukidde mu Pastor Bolingo. Pastor Bujingo wali wamuyita Bolingo, Joyce ali awo ku TikTok agamba Pastor Bolingo agamba ni asimanya bwe Calvin Birinyanja. Kati Pastor Bolingo muganda wange ngamaze okuleeta holy soda kubanga ye by the way erinnya limusana kubanga ayimba buli obuyimba bukasongo yeye waliwo yadaga nti olimba lwabwemu naye yali mudduyimba mu kyaki bukasongo yeye. Kati wali byanyima agamba nti Pastor Bolingo atandise okubeera nga akamula endiga ze ewatali kisa yadde, kati aziretedde akakodyo akapya akasoda omutukuvu holy soda
munnange Winnie Byanyima atamumanyi ono amanyikiddwa nnyo mu kulwanira eddembe ly'obuntu era nga ye executive director owa UNAIDS. Byanyima bw'atyo akubye omulanga eri poliisi okubeera nga banoonyereza ku Pastor Aloysius. Mubadde mumanyi erinnya lya Pastor Aloysius Bugingo eddala. Kakati abatalimanyi munnange ono ye Pastor Aloysius Niyonzima. Ye Niyonzima Bugingo. Pastor Aloysius Niyonzima Bugingo. Oba litegeeza ki? Naye nga ye Niyonzima teribanga lya Kizayire. Niyonzima linnya ly'Abanyarwanda lino. Ye Niyonzima Pastor Aloysius ye Aloysius Niyonzima Bugingo owa Makerere House of Prayer Ministries International. Munnange Byanyima omulanga guno agukubidde ku social media post gye yataddeko ku lunaku lwa Monday ku makya ng'agamba nti Pastor Bugingo atandise okukamula endiga paka kuwulira bubi. Yagambye nti Pastor Bugingo is scamming people. People should look into this. Byanyima ng'awandiika nga reactinga ku report ezabadde zoogera ku Pastor Bugingo Kasobeza ng'aleese product empya gigeraageranye ku mpeta eya Pastor Iga. Newakuba nti kati ye Pastor Iga ebyo eby'amazzi mineral water n'ebirala ebikolakola dda ebyo ebikolakola dda. Bugingo agezaako bugeza ndowooza kubeera ng'akola naye kati ye kabiweddeyo byakola kuba kati bino yabivumiriranga awoza eryo ssabo nekireka ndowooza endiga zigenda zikendeera. Endiga zo zigenda zikendeera era n'ensawo y'endiga kati kitegeeza yakukamula nnyo yakuyiiyayiiya. Omanyi omuntu kasita akkiriza ye abakkiriza. Kakati munnange kibayita holy soda yaba soda omutukuvu kitegeeza nti soda oyo abeera mutukuvu. Oba oyinza mugeraageranya ku ki? Simanyi ky'oyinza mugeraageranyako. Munnange atugamba nti ono bw'omunywa alimu divine benefits mutukuvu era oba ofunye communication direct eri Katonda gwe kasita onywa okyajinga bukyaginzi bwoti ogenda okulanga olaba mu ggulu bino ebyensoba tokyabitegeera. Kakati kino kireetedde abantu okubeera nga bakivumirira era Pastor Bugingo ono si mupya mu matu g'abantu. Kugambye nti kati yafuka Kasobeza ng'ekiwalata ky'embuzi. Munnange bw'atyo amaze okubeera ng'alonkinga holy soda lunaku lwabadde lwa Sunday service. Soda ali ku sente mmeka? Gwe yalimu gwe ndiga eri eyo olinamu 5 gyo muganda wange, olinamu 5 ekitakuluma? No, niwe ziba zikuluma kubanga ky'oba ogenda okufuna kiba kinene nnyo. Munnange mitwalo 5 era nga ono ebigambo ebimuwerekera muganda wange nti ogenda kubangwa ofuna ebirungi nfofoolo era nga ebirungi bino tebiva wano ku nsi wano nti oba wali mu katale bwayisibwa mu ggulu direct muganda wange era kiba kitegeeza oba ogenda kubeera successful. Tewaliwo kintu kyonna kiba kigenda kubeera nga kikulobera okutuukiriza ky'oyagala okubeera ng'ofuna. Muganda wange genda kufuuka pastor nze kati kubanga sijja kukkiriza. Kati munange Pastor ebifaananyi byalabise ng'ali katoni ziri awo mpitirivu bali mu kusabira soda bannange waliwo abaveyo mu kyalo kasoda ndowooza ni kasoda yafuuka wa buli wamu omuntu akyaddawo nti njagala soda. Kati bonna wakusira ku Pastor Bugingo agamba nti gwe munnaye kasita onywa kasoda kasoda mbu
tewaba kubuusabuusa kwonna ng'ogyeko ekyokuba nti kati eba garanti nti already gumaze okufuna space, omaze okubukinga space mu ggulu ewa Katonda, naye ate era ne bizinensi bwano gy'okola yonna oba osiika capati oba ogenda kusiika capati n'emikono gikulume nga nti abantu bajja mpa capati musoga mpa capati musoga capati mpa Rolex mpa ekikomando katugeze ng'obadde osiika capati. Kakati munnange ebifaananyi nga byenkugambye ku mutimbagano osobola okugendako n'olaba Pastor Bujingo, Pastor Bolingo nga already amaze okuteekawo soda mu maaso g'endiga, amuleese dazini za cartons eza obucupa soda bwa plastic atadde awo, naye soda w'ecupa bakyaliyo oba kyokocoko baluma batika kati tulukulwa plastic atadde awo. Era munnange abantu batandika okubeera nga beewuunya bagamba bannange tulagawa akakasiza ku kyebi byatugamba, ate waliwo kakasa akugamba Bible yiyo owakanya Bible gwe tomanyi bya Katonda, tobimanyi mwe muli ku bino ebyoku nsi, kasita oyingira mu mwoyo obeera oli mu mwoyo. Kakati ensi gye tulimu ffe endala mwe mulimu eno eyammwe eya oye ffe tulimu eri. Kati munnange era nga bagamba ti Pastor Bujingo ono alabika azazeewo okujja nga talina yadde n'ekisa akuba endiga left right center azikamule paka kuwulira bubi. Kati kitegeeza aba afuuse vampire gwe kasola ba pastor nga oyo aba yafuuka dda vampire, talina yadde ekisa yadde yoyo akugamba nti gwe waayo sente zonna z'olina. Waliwo pastor omugwe mmanyi ng'alita bbaasi ne zibasoma ne zibatwala gy'ategese crusade ze. Kati olwo n'abagamba muweeyo zonna ze mulina ne transport muteeke wali nga bamuteeka gwe tofaayo okudda eka ebyo birekere. Jesus Christ anti era bwoti bwojja okuza Jesus Christ ng'otambuludde eka nti obanna Jesus Christ nga nkooye munnange nga bamuteekawo transport. Baasi tezibazaayo zibanona bunoonyi kubaleeta naye kubazaayo tezibaawo ne transport n'amubajjako n'amaliriza neyeekuŋŋanyiza kasente n'aweta oyo gyali mukyala gyali omumanyi bulungi nnyo saagala kumwogerera kubanga yafuna ebizibu bingi bambi ninga kyaki yegyeri zimba kyaki nnene. Kati munnange Winnie Byanyima bw'atyo akubye omulanga eri poliisi okubeera nga bayingira mu nsonga eno bayinterveninga mu nsonga eno kubanga kino kisusse era abagiddwa kumpi abantu bonna nga nange mwendi era nga abantu bagamba nti munnange walina okubaawo enkola ey'okubeera nti abantu abaavu abankusiire abeeri enkuta z'emimwa bataasibwa ku basajja bano abazibu ennyo abayiiya entakera bano babeeta ba dangerous strikers kubanga bano bagenda kukamula enkamula gy'otalabangako. Biro nno Kagame ye ebyowuwe yagamba Byanyima ayagala nnyo obwerufu era n'accountability ekyo bakimumanyiiko era yagamba nti practice eno kino buzingo kyagezako okukola bufeere bwennyini era authorities balina okubeera nga batekinga action. Ne wane Uganda muganda nga benkugambye nti bano bapasita bakuumwa mundu era ne soda akuumwa mundu. SFC ekuuma SFC ate ababbi eki abagezi ayambako
okwavuwaza ku bantu abali badde bakola ki baleeta embazulu ate nga babawulira n'ekyokukola nti kakati mwabawoza Museveni agenda muli kuki alagawa tukwate mpolampola Museveni atutwale mpolampola atutwale mu muhoozi bwati bwagamba era ne mukufa kwano ani muhumuza ono bodyguard we gwe bakuba amasasi nti yatandika kuwoza bya Museveni zimu nti abagalooza nti Museveni alina gy'alaga ne bwali bavuddewo enkola ye gyerasigalawo ebbanga ddene nnyo kati neweebuuza nti kati bikwataganira wano okufa kwoli bali batuli mu kunakuwala ate aleeta bya Museveni zimu. Kakati muganda wange akantu ako ke yayogera nsuubira okubanga era ne sooda oyo okumukwatako ate nga bamusabidde dda nga tuli mutukuvu oyinza okufuna engolo babbatuuni enzibu ennyo. Kakati byanyima okwogera bino abantu bamaze kubeera nga beekubira enduulu olw'abannaddiini abagufudde omugano eddiini bagifuula bizinensi bagicommercializinga muganda wange wano mu Uganda bagicommercializinga nange abamu bagamba nti Pastor Bujingo ono atandise okubeera nga kwegamba ate eddiini agiwebula nnyo era bano nga benkugambye nti enzikiriza era kuva dda nga bwe kiri nti bo muganda wange bazirabanga bizinensi nga bw'onookeera ku nkya n'oggulawo edduuka lyo nga basinziira ku bujega bw'endiga obujega bw'abantu kubanga jjukira nti abantu balina ebizibu bingi. Kakati g'osinziira ku bizibu byennyini byalina n'omuliisa ekigambo n'omugamba kakati okuwona byonna ebyo olina okubanga owaayo ekitenkanika waayo gwe kipinga nga owaayo gwe waayo baveeko abo gwe waayo gwe tunuulira Mukama Katonda na pasita wo waayo abo baveeko bakubuza obanga anaatera okutuuka bwoti ate ng'owuliriza bali muganda wange teri kuwummuza yadde teri kisa njagala okubagamba ensi terina kisa. Kati sooda ono munnange gwagamba nti holy soda omutukuvu munnange bino byonna oba enjega eno bwetyo kitegeeza eyita ekintu eki kubeera nga bateekawo amateeka regulations of religious practices wano mu Uganda amateeka agafuga bannaddiini kubanga bebakwasaganya eddiini oli ajja buzi naye etuuma nze gundi nze nabbi nze gundi n'atandika awo nno munnange tewaba kuwona wekasita okkiriza booti n'okkiriza n'osigala ng'ensi ogivuddeko tonakyowuliriza yadde neki wuliriza musumbawo nakatondawo bakuteekaawo bati musaako bati tosobola kusemadduka ne bw'oba ofa. Era oyo sooda bagenda kumunywa bayinza okuba batandise dda okumunywa ate nga bagenda kumunywa njagala okubabuulira teeka ewaaga ojja kakasa